Okumala emyaka 2 Jennifer Amonye Sally yali amaanyi ge gonna agamalidde ku kusuubula birime n'abitunda era ng'asuubira nti wano Mukama we yassa omukisa gwe. Kyokka yakizuula luvannyuma nti mu bizinensi eno amala bya mu bulago kubanga ensimbi zaamu zaali bulevu bwa kkapa. Gye buvuddeko ono yasazeewo okweyunga ku mulimu gwa Boda Boda ng'osanga ensi enaamugondera. The moment you're on your bike, that is money already. Because when people see you, you have customers and you have money. Amonye nga nzaalwa y'eramu alina abaana 2 abasoma n'omwami. Akageri omulimu guno gye gulimu okukola nga n'obudde bugenderedde twagadde okumanya bwagukwasaganyako ne family. I wake up very early by 4 in the morning. I do my chores. I wash, I clean the house. I make breakfast for my children. By 7 in the morning, we leave home. I drop the kids to school. Omukazi ono si mutene kubanga n'ebitabo yabikaza bulungi mu ssomo ly'okubudaabuda abantu era nga bw'afissaawo akadde nagwo agukolera ddala. I practice my counseling every day because everyone needs counseling. Even my clients, when I carry them, we start sharing and that it will reach a moment where someone really has something. Ng'omukazi Boda Boda mulimu ogusoomooza kyokka ng'era alina ebirungi nfaafa by'agamba byagufunyeemu. There's a plot of land I'm struggling to finish buying it. So to me those are great achievements, and the greatest of all is friendship. I've developed friendship with very many people. People still think Boda Boda riding is for men, and when you're a lady you're riding, people think you are desperate, you are unemployed. Others think you have come to look for men. You see that, and others will even ask you, are you married? If you're married, why are you doing this? Of all things, Boda Boda. Okwewala abakyala kimpadde ababba n'okutta abagoba ba Boda Boda ye yafuna eneetalina ndala mu kibuga Gulu gyefaanana. Ono era tubulidde n'obukodyo obulala bw'akozesa okwekuuma. I don't ride late at night, and secondly I make sure I always have my helmet with me because these people hit your head from the back. So ekimu ku biruubirirwa bya Amonye kwe kufuna Boda Boda endala eziwera naye nga yagalizize azikwase bakazi banne be baba bazivuga.